chairman teyali badde ye okudda ku TV n'ayogera byayogera. Irale kiyaga njagala message oli mukwano gwange ne nkugamba facts bino si bya mukwano ne bw'abaanize mugamba nga bwe nagambye Alani Sewanyana ne mugamba Sewanyana ezo salawo zooyina bino si bya biri bye mwalimu Sewanyana abantu betegerera wajja n'okwata ku mukono siwo omutima gwagala kwabika omutima gwagala kuvaayo omusajja president akuyita ogaanye ogendayo nodda mu kwebuzaabuza Sewanyana nkugamba ebigambo bino nze nakubuulira oli kyali wange ne luno olutabalo si lwa mukwano Museveni atufuze bubi abaana bali makomera abaana battiddwa abaana constituency yo mwe bajja abakooti maaso nene mu kooti tosobola kulabika kati n'olowooza Kyagulanyi yababeera mu makooti abatambulawa taginga Mathias Mpuuga n'abalongo bekanzije eno genda beera nzibu drone ina amawulire namba ya Miransara Ferizo 702 222758 ulirisa bulungi Bannayuganda nsaba message ene tukowa president Kyagulanyi Bobi Wine babadde bagenda kukutwamba oyina Katonda naye bangambye president yali abitegeerako musajja mugeza abamanyi era ne mu public abamu kati abalaga katwalwa omubaka omukyalo ow'empigi yagenda n'akwata Anita Amongi n'alowooza Kyagulanyi tamanyi abamanyi era mu abali eyabalowooza tabategeera mugenda kujjira ku bisumuluzo ye ebisumuluzo bikyakola oba munajjira ku ttaala mugenda kujja era njagala mission eno twakagaba mutwale wa muwozi ye Mathias Mpuuga era njabalaga wano lwakwessimu ekyagira njakubalaga ku wano mulabe Mathias Mpuuga woba aganya okulisigninga sigala kubanga by the way president Mpuuga takyalina mu maanyi g'abantu amaanyi g'ayina ga mmundu era ge gamwewaza tokyalina mu ttonde ly'amaanyi g'abantu kino njamukitegeere era message eno mugimuwe amaanyi g'ayina ga mmundu tewabaawo abalimba Mathias Mpuuga nti alinamu amaanyi g'abantu amaanyi g'ayina ga mmundu era njagala muwulirize bulungi ntereza simu yange wano mbalage evidence kubanga Mpuuga bodde enoozo olina amaanyi g'abantu tewali mundu zezikuuma emundu zeziseba naffe ze musiiba nazo ze mutambula nazo ze ziri ewaka mwekengera ky'abantu mwekengera kiwe mba temuli boonoonyi agama era zebonzira baidembaga bino nabyogera dda oyo Mpuuga missoni yonna azimanyi n'akabondoke naye temugenda kukozesa maanyi g'abaliita Nabukenya kwe baafiirwa temugenda kukolera ku musaayi gwa liita Nabukenya muloze ntusirika uliriza bulungi kantandike video kati nkyatereza kyuma kino manyi kyekyanga mbawe gano agaliwo kati mujja saawa zino n'obatunuulira mbu twetondere Bobi Wine Bobi sigwe mulina okwetondera kye mwakoze mwalidde ssente y'omuliwo kati namboze yabuuse bwe nazze wano ne mbagamba obwa deputy president bagenda kubugaba ne mbagamba zaake ayinza obufuna ne mbagamba honorable namboze yakeredde ku TV yajjiddewo ku TV namboze ngenda balagawa olaba bibi ne biri e Masaka ogiraba eno office ya Abedi Bwanika abamuwozi we babadde yiyo mwinzoloza propaganda yiyo ogiraba omulabye office ye abamuwozi we babadde ogiraba Gashumba yuyo office ya Abedi Bwanika ogirabye abamuwozi baabo era ne Wampuuga nja kulaga nga baaniriza iyo office ogirabye ya Dr. Abedi Bwanika eno tebangako ya Nup ya Abedi Bwanika bala munatuula receptionist waawa era mukama yamukubidde nti bajje bana basajja twabalabirawo omulabye balamu yuyo mu office ya Abedi Bwanika nja kulaga ne Mpuuga nga yaniriza gwetereza bulungi kamera ebisigadde bindekere olumaze ne bagenda mu Yampuuga yiyo ne bagenda mu Yampuuga omanyi Kyagulanyi agenda kwanisa abasajja bano Bobi Wine obalabye yuno pondo naye abaddeyo
Opondo yuyo naye webye bintu ebyekisirusiru babadde mu ya Mpuuga MK babadde mu ya Mpuuga yakulaga wano wano olaba balamu n'atuula n'okutuula omanyi bano abasajja banne twawona ne bagenda ne kuyo omubaka omukyala yiyo eyambaka omukyala ow'e Masaka abamuwoozi omanyi bano abasajja ate basazewo kukunama bukunami kusesema ddala yiyo omubaka omukyala amuyita Juliet Kakandi yiyo kati banensi eri mu kubalaba omanyi kubulya Katonda akunamya abantu n'akulagira akugira ati yiyo oyo mubaka mukyala w'e Masaka aba MK we babadde baabo sente z'abalakidde esaazi obalobinga bwa minisita tekikwewunyisanga ku lishafo ejja Mathias Mpuuga ayinza okujjanga prime minister kubanga gonna gawulidde tambuza video yiyo yambaka mukyala eno ya Mpuuga era kulage ne Mpuuga ng'asika balamu omukono mugenda kutyesi nabagamba tugenda kubalabisa paka kulya bubi eno office ogiraba office ya Mathias Mpuuga yiyo ya Mathias Mpuuga ngaba MK babaniriza abasajja bano babadde batufera abasajja bano babadde batulimba Kyagulanye webale kuyimirira ku mazima ne bona asigala nani fe tuli naawe bana abasajja soko otunule era ekituyambye nga Masaka Mpuuga sente yazizza mu kuzimba bizimbe ekituyambye nga Mathias Mpuuga sente yazizza mu kuzimba molo kukola amasomero n'atazimba ofisi ya Nup oyo ayagala revolution ki oyo ayagala revolution ki era njagala owulirize ebintu bino project yabwe Bobby Guma Guma musabire president Guma omuntu gotaddeko amaanyi nga yali ayina ebikolobero bye n'ogamba asobola okudda tumusonyiwe wulira ababaka ono omubaka omu kati wendaga njagala owulirize bulungi ow'omutima omunafu gyesonyiwe president Guma era amawulire geefuna agava mu nsonda ezeesigika gagamba ki kana akabondo ka DP block akakulembeddwa Mathias Mpuuga Abedi Bwanika n'ababaka bano abato abaaguliddwa nga tebanyega bali awo luli mu kalulu waligwa nopo essaawa zino basirise tubaali bawadde n'ekigendwa kyabwe tukimanyi kati njagala ow'omutima omunafu ove ku video kubanga ngenda kwabya ntandise video entuufu mukulu Mpuuga n'Abedi Bwanika mwaniriza muhoozi era ofisi zammwe mulaze nti munnaye mwe muli ba muhoozi era ebipande banners zonna mwazikiriza ne zibeera mu constituency zammwe nti mulaga bunyiivu era mukunza abavubuka mugenda mubagabira ssente kiro na misana okwaniriza muhoozi fena tubafaako kubanga simu abayaniriza Kyagulanye Masaka mwasooka kumuzalawa Kyagulanye Ssentamu ali ku maanyi g'abantu bannayuganda mwenna abali mu Greater Masaka temugeza ne mugenda mu bintu bya muhoozi n'ekitawo be basse eggwanga lino be babbye eggwanga lino Mpuuga ali omu ku balyake anoonyezebwako oyo Abedi Bwanika mumumanyi ye yakulemberamu n'ebijambiya ebyatta bannayuganda ne bawaayiriza muganda wange Muhammad Seggirinya saagala muntu n'omu ababuzeebuze ekyokubiri wafisi zammwe muziwadde eri muhoozi era kye mubala mwakoze zi program Museveni n'abasuubiza mwe mukube Nuupu mugiteeke ku ttaka ne bwe kinaaba kitya mujja kuddayo mu parliament oba musazeewo kujja independent oba mukoze kabiina kamwe anti amaanyi g'emmundu mugayina Abedi Bwanika okuumibwa njana byombiraga abantu okuumibwa ngaani nombako omukyalo ow'e Masaka bakuwadde security okuumibwa ngaani bino ebintu twabyogerako mukama wange president bano abasajja ekigenderwa kyabwe kinene missoni yaabwe nene kati njagala owulirize message eno era owulirize video eno ngenda kulaga ekisembayo ntandise ntya kakati nga ngenda ku video eno nga nterezaamu wano njagala omubaka gwe bayita Joyce baagala ajje n'omukyala Anifa Nabukeera ow'emukono ajje nabagambye David Lewis Luwongo ya njagala ojje kubanga nayo ka script ko wano katini mukulu David Lewis Luwongo ya
David Lewis Lubongo ya njagala mutagingire kubanga waliwo akantu wano kenjagala Secretary General njagala ojje ku video yamba buyambi kubanga zino nsonga zatugezzeeko ssebo era okimanyi Abedi Bwanika yalemesa Moshi ali abadde akola ku secretariat n'amulemesa ssebo okumuwa oba personal assistant wa Joel Ssenyonyi n'amulemesa mbwagenda kunesimbako n'agende Wanita Among bano abantu balwanira bufo n'amulemesa n'Empuuga ye yabitwalira Anita Among nti mwamanyi Mpuuga nga bwagira mwamba omuvubuka oyo nno temwali muwadde kubanga ayagala kwesimbako na Abedi ne bamulemesa Moshi ne bagamba tagenda kubeera personal assistant wa Ssenyonyi awoteera akabondo k'abasajja bano essaawa zino basitudde muwoozi ali Masaka woteeri ya Mpuuga mwe yasuze woteeri ya Mpuuga otero Zebula muwoozi waali Babala muwe Baliira bino ebintu tuzze tubibagamba ne mutuyita ababi ne muganda wange Fred Lumbuye muganda wange Kojja Omugezi nga twogera ku nsonga zino bangi ne mulowooza tuli mu kubuzaabuza ggwanga ensi kunamizza abasajja babo ne mission ey'okutta Waiswa Mufumbiro tugimanyi mbalayirira mugeze mutte Waiswa Mpuuga Waiswa n'afiira wano okikuvunaanyizibwako Waiswa Mufumbiro ne mumutta Waiswa Mufumbiro ne mumutta omanyiza asobola okubagamba bano nkyogerera wano Waiswa Mufumbiro ne mumutta ekiddako toweebuuza ekizimbe kye kyadda tamanyi tumanyi wekiri ekizimbe kyo ekiri wano Enankulabye nga kulidda ku Masiro tukimanyi nataasi Mpuuga ekiriraanyi wano ng'ewagundi ewa Misa Kisemakula tukimanyi ulira ebizimbe ku lw'e Masaka Kyengera Moolo tukimanyi nkugamba wottira Waiswa Mufumbiro wemuttira Waiswa Mufumbiro kubanga mmwe abalina amaanyi g'emmundu mumutiisatiisa abasajja babadde bamusazeeko Waiswa Mufumbiro omusogo oyo ne mumutta agaakatonda mu ggulu President Kyagulanyi bajja tutwala mu kkomera ffe bajja tutwala mu kkomera bakufiirayo Mathaasi Mpuuga Abedi Bwanika Mufumbiro mugeze mumutte nze mumiraasa naffe ndaba omutwe gwe nnina guzito wa kilo mmeka era ne by'oyina Masaka tubimanyi n'amaka ge agawana Ekyengera amaka ge ag'omu ne bakyala bo tubamanyi n'abaana bo tubamanyi ne gye basomera tumanyiyo ne bagirlfriend tubamanyi Waiswa Mufumbiro nkimanyi meeting zaatudde ekigendererwa kyammwe kwe kulaba nga mujjawo abali mu balumiriza Waiswa Mufumbiro totya ffe tetugenda kusaba security ya Museveni nga bo tetugenda kusaba mundu zitta Uganda baffe bakomuledi bannaffe tetugenda kusaba bataka batwogerere tujja kweyogerera era message ebatuukeko tugamba Mpuuga Mathias Mufumbiro mwesonyiwe era amubadde mumulondoora ebbanga lyonna ne mwogera ku zi TV ne bamugoba ne mwogera ku zi radio naye ajja kwogerera ku zaffe era Mathias Mpuuga Abedi Bwanika n'akabondoko mugeze muto omusoga waliwo abatattika Mpuuga waliwo abatattika era mwe bamutunulaawo nti abatulemesa be bano era wavaayo ojolonge baalooyo abeetolodde Kyagulanyi mboba ebigezo tebaabikola obuyigirize bwo tebwenkana na bwa David Lewis Luwongoya is a Harvard student Luwongoya is a Harvard student Bobi Wine yabategeererawo mwajja wano nga mwegatta ku people power ne musayininga memorandum mbu kaakati tonsimbako era emirundi gye wakubira president ng'omugamba Lukwaga gundi mbidda ndi bubi taata walikoze bwoti jjukira akaseera ako era bwe mwajja ne musayininga ono Sseggona Majwala Bamitaani Magoola yali abuli bubi abasajja bano ne bajja nga balowooza nga biri bye babaddemu mu byobufuzi olina kuba omugezi waliwo omuntu omukozesa mu kaseera ke Mpuuga kituufu akaseera akamu twali tukwetaaga era lwaki kubanga naawe wali otwetaaga president yali akwetaaga nga naawe omwetaaga
era ewamu nga tulina penetratingawo olw'obulungi bw'okukyusa ensi eno. Era Kyagulanyi yali amanyi ebikolwa bwe. Abantu abanene bangi, Badokita Besigye, omulamuzi Kainehamba baamugamba lwaki osembeza omusoto ogwo, weko tuwaaka yazimbamu ebizimbe. Banne baba bagamba tukeera kutambula, ye nga yatudde dda n'ekayihura. Medadi Segona ne Mathaasi Mpuuga nsaba muveeyo, ku mafuta ga kayihura temwaliko. Lisiti twali bavubuka bato, obudde obwo nali mu seminare, amafuta abasajja baali banyoga bwereere. Era ne kati banyoga bwereere abo Basegona, lisiti yafuluma wano nga babawa amafuta, muloza twabyerabira. Lisiti yafuluma nga Matayo Mathaasi Mpuuga, Medadi Segona n'omubaka omwe ye Butambala, amafuta nga banywa aga kayihura. Ga bwereere kayihura baali bamuwaaki, yali muganda wammwe, mwali babaka, naye nga amafuta munywa ga bwereere. Era njagala message eno ngikubewo. Nze mumiransanafu, tambuza video. Mwemusanga, mwamanyidde Kyagulanyi mu famire rulu. Famire rulu etya, muganda wo Kagumba, ye PAO. Sadabu Kitatta, mwana wa Mutowo, bwe wali otadde mu ofisi ya lopu. N'otuuka eyo okumanya oli musajja mubi. Joro Ssennyonyi n'ogamba Anita Amongi kendeeza abakozi ba Ssennyonyi. Abawa tewali nga kakungunta oba ebitabo tebiwera bonna nga babawa. Kuba Kagumba talina diguli. Mpuuga ne mutuuka mwe waliwo sister wa Babi. Sister wa Babi si Munnayuganda. Sister wa Babi Bulenda okola mu parliament si Munnayuganda. Bannange bote bw'abanga alina obuyigirize agenda alima ennyanya. Agenda alima ennyanya olw'okuba sister wa Babi. Mukube gwe muganda wo Kagumba ye PA. Mukowo naku musana gwe wa kaadi yaffe ya Nnyendo Mukungwe ye meya. Girlfriend ye mbaka Masaka district. Ebo katika ndete video yetu. Omanyize sagala kunyiza Mpuuga. Tuli mu swawumu laba byotutaddemu. Saawa ya kulabisa. Abakulu batandise okwerabisa mu ssaawa eno. Kaseera kakyaliyo naye bo batandise okwerabisa. Balaze ekkala zaabwe nga balowooza nti Bannayuganda banaabeera abasiru. Olaba okwata ofiisi n'ogiwaayo aba MK bakoleremu meetingi zaabwe. Kitegeeza bamaze okulaga kkala entuufu. Ne bw'oba nga wabaddewo obutakkaanya mu kibiina, eyo si yebadde enkola. Naye bw'olaba oli akwata ofiisi n'agiwaayo abakulu bakoleremu meetingi zaabwe, kiba kiraga bulazi nti bulijjo eno aliyo kwewogoma nkuba nga kaseera konna addayo gy'ayagala okubeera. Naye bamaze okulaga kkala zaabwe entuufu, kitegeeza Bannayuganda babaguddemu era ebyobufuzi byabwe bwe bazze nga babizannya ebiseera ebisinga. Babeera mu byobufuzi eby'enjawulo. Bali mu DP naye nga DP bagiriira munda era be bagireetera okusaanawo. Babadde baagala kye babakola NUP naye Mukama n'ayamba ne tubalabuukirira ng'obudde bukyali. Tumaze okubategeera ensonyi bazifudde obusungu, bakulaze nti beegasse ku MK gye bayingidde tennabawadde okuwandiisibwa ekyali mu bigambo. Naye bwe neewandiisa n'ebawa ebifo mu kibiina kyabwe munda, kitegeeza ekiddako kubeera nabo kubalyamu lukwe, anti bo tebalina bwe babeera nga baagala mirembe. Buli we babeera banoonya byanfuna olugira nga baddukayo. Kyagulanyi amawulire gonna abamu tewali ntalo ziri mu Nup. Kano tuli abeFDC mu Nup egudde ng'ebibiina ebiraffe ssente tuzigobeddewo. Neyaziridde ne tumugoba kati egudde etya? Egudde etya basiru mmwe mulinga embizzi? Stagafula stagafula swaitani njogedde kansala Nusufa Nakato okutumidde. Abasiru bali ku leediyo befudde banalayisa, befudde ab'ekitalo. Nup egudde era nno ekiri mu bibiina mu Nup tewaliyo kizibu. Omubbi ekibiina kimugirirawo era eyabadde aleese ssente z'ekibi twamwedistansinze ne ssente ze kati ani omulala gwe mwogerako akulembera Nup ye Kyagulanyi is the revolutionary leader yalidde ssente mwabeFDC mwatudde ekira mwekigenda okwolona ebibiina mu kiraba nabagamba Dokita Besigye ssebo tewali ssente yazze mu NUP. Mukwano gwammwe Mpuuga twamwogedde nga bukyali
mwabamwe mubadde mubasirikira abamwe nga bali kusengesa Salimu Sale ne bazimba ebizimbe oye Bobi Wine era nalabye ono w'obulevu obweru simanya bamuyitaani omusajja Gasumba noti Gasumba bamuyita Samsoni Kasumba ng'ali mu kujejemba abo bonna basasule Nup tegenda kugwa emirandira gye tuliko ne values tuzigoberera President Kyagulanyi yagamba ne bw'oba Edi Mutwe nga gwosirese muganda wange nja kunaabira ekyo kye kyabalumye Lucifer Nakato temujjaako kigere mwenna bakomanda bano abasajja baagala tuzaayo eri gye twava Bobi Wine akoze rekodi eyabalema muzunga mu byobufuzi ovudde mu kibiina kino mulinga mizozi temusobola kutuula dipi mumaze gitunda mwaloza ne Nup mujja gitunda waakalye tewali kigenda kusoboka era tugenda kunyiga bafutu soja mwenna Masaka mkunga tewali yagiyimiriza mukunge paka kuwulira bubi oyo Abadi Bwanika ne Mathasi Mpuuga mubaleke ejo mirambo giri mugenda mu mochari ejo mirambo tetukyayagala muntu amalamu bannayuganda maanyi Mpuuga n'oyima ku CBS n'okudaalira bannayuganda nga b'olina ssente nga bwe wazimba sitagafula sikwatwako ndi nantagambwako kasajja fuba kamenyo naye owulidde social media oje wano tukuba nani stop uncensored basajja mmwe no batulya nga bameketa amannyo babalukanga ebiberenge bamanyira Kyagulanyi yakufuula bwoli wali mu dipping oli mwavu Mpuuga nkujjukira bulungi ebintu obifunidde ku mulembe guno Kyagulanyi mwebaze teyali mukwano gwe emyaka mabega nakuwa bwa deputy president nakuwa bwa commissioner nakuwa bwa ROP naye otuuza meeting zimuta muli nani tamongi segona muli mukwesika mabeere mu kamera semuju eyali atunda amawulire wanagobuzaava ng'atambula sebugwawo yatukutugamba ng'oli musajja mwavu semuju nganda bakuzaala wali bijaba tata omumanyi musajja yaveeri kusaidi za Rwanda n'egundi ne Burundi najja ne tumwaniriza wano Ibrahimu semuju nganda ne bakuwa noberongola n'empisi tesobola kukomba mannyo semuju gwali mu kumanyira abaana semuju kugamba bafutu soja abatambula n'Ekyagulanyi bayivu askari akume wa Bobi Wine aina degree abamu be mupije mutaina abamu abali musubi je mutaina bakasibate Moses bali ku diploma askari akume wa Bobi Wine so kwa bafutu soja Sauda Madada aina degree temutu abana Moses tuli bakireresi nsi yetu taddao mugana nge self nervous nkutumidde Mpuuga igwe esawa zino mbuulira obadde mu bwalida of opposition nga budget ya bilioni 2 bafutu soja wereddeyo bameka okujja ko basanga mu lodge nga muli eyo mweyagala bweyagazi n'otunulya baagala Joyce baagala ne bantu mwe temujjukira wali ku NBS osoma mawulire bakuwa miliyoni 1.2 oyina okkeera n'obeerawo mu budde baagala ne weesimba w'emityana ku kaadi ya DP nga bamawu bamaze nakukulusanya bamawu bamaze kutawaanya DP n'ogwa n'ogamba nkoze ntya n'oddayo ku mawulire Joyce baagala ntwatwa mukazi wattu nga bawe mumanyi Joyce baagalwa njaveyo kyegaani twala mu kooti bawe ono muvubuka press secretary wa Museveni gwe bayita sewava oyo musajja omweru ye bawe ebyo twabigumira musula mwenna mu kitanda omusajja wa NRM era omusajja oyo yankubirako na lumu nangamba njagala okuba Mpuuga nemugamba ate Mpuuga nkuba waaki Mpuuga ayagala mukyala wange nemugamba ffe tetukolera ku propaganda nangamba ndeta evidence sofa nanteerawo nemugamba abasajja bwe mbyogerako bagamba nnumba abakulembeze abasajja bwe mbyogerako nemugamba sewava ekizibu oli wa NRM sisobola kukolera mulimo gwonna bw'abanga omukulu ekijanjaala akikwatamu yamanyi ebisigadde ekijanjaala kitakule akikole ne kati Joyce baagala
nalabya akantu ka WhatsApp group ali mukumanyira president baguddewo mukutu simanya Mpuuga Alabisizza bali oko banafuya bali oko nengaba bano Joyce baagala gwe wano nga twakusondera ne sente ng'omusango gukulya emitwalo gyange 10 mu bunaku bwange nenjikuweereza nga ndoozi oli kumulamwa Joyce baagala owaluli takyayogera lulinga abeera awo mu ofisi ya Mpuuga omanyi nze sigenda mu buwofisi bw'ababaka nze wali ondabyeyo oba parliament sewali mubaka gwe nnoonya nze nakoowa nabalaba nga babeera wali beeyagala baagala sibonga naye atulwali ku mutto omukulu atuuleero emmotoka nejja ne bawuuba jambo ino ga mukama bano bo gavumenti bagiyingira olumani bagamba mutuweseekaawo ku agondi mutuweseeka ku Serena Kigo ne bagamba ne bali ebitafu sauna massage jimu ne beekwata nogamba you can imagine such a senior issue